Bangaye Madubala bamukutte. Obiwulidde njagala kukubira omusajja ono Frank Abaho yavuddeyo n'ayogera nti Madubala akwatiddwa ali ku CMI. Kiki? Simanyi njagala Madubala si yalina maama omulwadde. Kirabika. Frank Abaho ndi wano ne Shamim Mayanja Zubedah ku executive media. Nkulabyeko awo ng'ogamba nti Madubala akwatiddwa. Nga twagala kumanya nsonga ki ezimukwasizza. Ensonga ezamukwasizza yavuma Muhoozi, yavoola Muhoozi, yamala okuvuvola Muhoozi n'addamu n'avuma Museveni n'amuyita kyoyo kyattako era vidiyo gyeziri. N'amuyita kiki? Kiri bwe bati yakeera n'akola vidiyo ndowooza mu recordinga si bwe kiri? Tu recordinga mukama. Yakeera n'akola vidiyo n'agamba gwe Muhoozi Kanyero Lugaba singa bukya musajja oyo n'atagenda toddamu tugamba musimanyi oli gwakulira patriotism musimanyi biki kale ng'amuvoola yamuyita linnya ki? Kanyero Lugaba genda vidiyo gyera era nagituweetinga jo ne bukya bwageze okutya ng'akoze vidiyo endala ng'avuma Muhoozi gwe kyoya kyattako simanyi biki weefuula ambasada gwe pulezidenti gwe ambasada naawe maawe mulamuzi pulezidenti Museveni pulezidenti wa Uganda. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muva Bulaya ntuse. Nakadde Kampala mbadde ngo omutima gunnuma bwenda bebitambula bwenda bakigenda maaso nenga ndi busy nkola nino organizations eni mukolereza amanyi mu nsi muno ningamba bane kati nkoze ntya zone organizations z'abakyala ate nga mu nsonga yemu nazala wange yampaamu awo nga mukamwana asinze okuba mukamwana mu nsi omwaka guno yakuwaki yampaamu trip awo naye naganga mukamwana asinze okubeera nga ye ayagadde mutabani waabwe mu ngeri esinga okuba batabani be bayina abayitirivu mu batabani be bayina abayitirivu nobera wankizo nembera wankizo n'asalawo n'agamba weeyagale mwana wange ate n'agamba nti omumwa gwange guno gwesisirisa ogutawummula nagwo gumusanyusa nnyo so njagala okubategeeza nti bannazaala bange sofa basiimu ne mawusi abababozi mbaddeeyo nga ngamba bannange kati ensusu z'abantu naye mwebale zikwasaganya babozi basangibwa ku New Pioneer Mall bakola ku nsusu saagala kwerabira nti abantu bali mu kwetonda era nsaba ntumire ku wekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ng'era ate akyakutte eddamula n'amaanyi so far so good nsaba nkutumireko muganda wange oyo bro anti omanyi oyo bro mukulu wange nakulaba ng'okiise naawe embuga yampitanga sister ekikyo ate waite ogenze kwetonda bwe bulungi ogenda abantu nga togenze kwetonda ng'ogenze mu spirit eri so nampita n'ekyalako embuga n'aŋŋamba nga bw'ali faani waffe era najja ne mbagamba bannange tavaako kuno ku executive media tavaako anyumirwa Kasuku Shalom Igwe Saimo nanga nyumirwa era n'aŋŋamba gendayo abaana bange abo bagambe nti tulina kyakuwaayo ejjamba ajja tuwa so abababozi mbatumiddeko nnyo mwebale kubanga muddaabiriza ensusu z'abantu bulungi nnyo ddala ate Alicam Rentals yasangibwa e Massachusetts Boston apangisa mmotoka gwe wenna ali mu America ng'owulira oyagala kubeera nga weeyagalamuko mu mmotoka za Luxury beera ng'ate ali omunoonyaako abeere ng'ate akubudaabudda ennamba ze z'essimu ziyitawaawo ku scroll beera ng'ate ozijjako bano balina mikolombo twagala kuteekateeka tuli Boston entambula etubuze kati nga bulaba abafulage baategeka omukolo temubonaabona na mmotoka temwegayirira abantu abagole mu batambuze mu mmotoka eziri luxury eziri luxurious ate manda express cargo oyo mupya yakajja ovudde naye ebulaaya gwe wenna ali e Uganda nga weetaaga ebintu ettaki nga toyagala kuyimuka visa bagikummye beera ng'ate okontaktinga abamanda express cargo babeere ng'ate bakukolerako ku bintu byo bakusaba okukugulira ate ne babikutikira ne babikutuusiza wano oyagala genda ttaki olulimi luzibu tosobola kubeera nga weetambuza ogenda kubeera ng'okubira manda express cargo babeere ng'ate bakukolako Shamim Manja ly'erinnya lyange ndi n'omukulu Frank Ntambi brother ndudde okukulabako naye nkomyeyo ng'oli
oli bulala tubadde onyirira mpola wafunye obugundi obupya sponsor imwe yakwata educate and fashions and design basangibwawo ku basangibwawo oludda waye bannange omusajja wange oyo tubudde naye oyo opposite theatre complex awo Kupa theatre nga yadda opposite awo we basangibwa ekyambalo kino no si kya yellow saagala mu bisale katolo kiwewozaako ono gold nze nyambadde nawe gold gold omukwafu wetake wetake Austria Vienna saagala mu bisale nti atandise okwambala yellow nedda lwaki weewozaako olaba ne Brazil nagikyawa lwa yellow kwambala yellow kwewozaako bro teweewozaako bro abajabita ndikogaya naye omusajja yembeera eyo okuddamu okubabuuzaako amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade encyclopedia the connoisseur the man the myth nakugamba one day will become a legend my son will conquer nzo omusajja abujjange embala basawadde mbalagala nga kaasa buke nyinyi kan call making it chala mu Black Panther nze question wadde nzera nze answer Peter Empire wadde ndi Mansa Musa ndi mutabana wa Mufasa nze Houdini yomufosa ndi writer ndi actor ndi first but ndi professor onyogera bili Confucius ogamba yes sir unasoma analysis abantu bali tebasoma yes sir tebampona nga cancer tebasoma tukanga kunzi yes sir ndi ku buli mukutu executive media naffe ne mwana wa to check microphone want yes sir checho gawedde kabagaweddeyo wotabadde neyongeddeko ebyo kubanga nange mbadde nganja ate kano nga nagenda sigalina Mimi's Glamour Palace basangibwa okusa Polo batunda ngoye ziri luxurious ko sensawo kosa abayina obuka abagala okugula obukaya mu retail kosa ne wholesale mubere nga ate mu ba contactinga ku note musam note 293578 bukaya webuli obulungi mwabakola makeup ku bagole obukaya bw'abagole nabo webuli babulese ensawo ennungi 2 pieces kosa buli kimwe kyabakyala obuwowo diffusers nalese obusenya amannyo emiswaki gy'abawarabu era ngenda kubeera nga ate mwe namba wa njitunda naye kati mwengenda babu nga bablazi njagala mubeere wali ku Sunday Nation mubukozese buli abamanyira mu muyise mmannyo tutyo ku Sunday Nation njagala mubukole nga mwambadde emi ovulo ndagamba shalom ajja kuba president yakuwadde ekifo yampadde ekifo ki mbogenda kubeera gwakulira emmandwa okyagambye ekyana ekyo njaka kuzanyira gwa kyogedde mbwa Katonda mu ggulu njaka kuzanyira kuba musiro yo nabanga kyeyayogedde mbwa Katonda mu ggulu n'agamba akuwadde ekifo ogenda kubeera nti gwakulira emisambwa gwe maama fiina waaki gwogenda beera maama fiina we ndeka kuzanyira wano mukwano okakase ogambe nti kaliwa ye kandaba oliwa Kushalomo nga mmanyidde nnyo mwaka guno sigo kisaze oli otya happy independence day happy independence ha naye nedda si independence si independence muje muli we are not independent we are independent muki ogenda okubitunulatunulamu nga buli muntu waalya nga kiganyemo kikyabulya mu ddala nowebuuza why are we even celebrating the independence but again mpola mpola naye so weesibedde ebintu bingi ebibaddewo bangaye Madubala bamukutte obiwulidde njagala kukubira omusajja ono Frank Abaho yavuddeyo n'ayogera nti Madubala akwatiddwa ali ku CMI kiki simanyi njagala Madubala si yalina maama w'omulwadde kirabika Frank Abaho ndi wano ne Shamim Mayanja Zubedah ku executive media nkulabyeko awo ng'ogamba nti Madubala akwatiddwa nga twagala kumanya nsonga ki ezimukwasizza ensonga ezamukwasizza yavuma muhoozi yavoola muhoozi yamala okuvoola muhoozi n'addamu n'avuma Museveni n'amuyita kyoyo kyattako era vidiyo gyeziri n'amuyita kiki kiri bwe bati yasooka yakeera n'akola vidiyo ndowooza mu recordinga si bwe kiri tu recordinga mukama yakeera n'akola vidiyo n'agamba gwe muhoozi Kanyero Lugaba singa bukya musajja oyo n'atagenda toddamu tugamba musimanyi oli gwakulira patriotism musimanyi biki kale ng'amuvoola yamuyita linnya ki Kanyero Lugaba genda vidiyo gyera era nagituweetinga
n'ayogera ebigambo bingi byonna biri ku page ye. Nenjira wa video n'engamba yi ono omwami lwaki avoola omwana w'omukulembeze ate CDF w'eggwanga. Ensi gye tulimu bagiyita Uganda, CUS, si America, si Canada. Ate ffe twafuna obwetwaze omwaka oba gwali gwa meka n'olwaleero tuli mu independence today. Bagiyita independence day today. Ng'obadde ogiyita ki? Kitegeeza tiba twafuna obwetwaze. Muhoozi bw'aba yavaayo n'agamba nti nze saagala ambasada wa America oba wa USA atuliseemu amaaso ng'Abannayuganda. Yali alina right ekipositinga ku mikutu gye oba ekyogerako nga CDF w'amagye ga Uganda ate omwana wa president. Madubala olwalaba ebintu ebyo n'atandika okuvuma Muhoozi. Gwe simanyi gwe Kaniero Rugaba. Erinnya toliddamu. Mu video. Erinnya tuliwulidde. Yanga amuvoola. Video eno engiraba. Olwagiraba n'engiduwetinga eri ku page yange. Wabeerawo omwana Kadama n'agikitaaginga mu Muhoozi. Yali nalina akamala okukola video nga wayise ensaawa ngeebu. Ne wabaawo omuntu ankubira essimu n'agamba Frank agyebale. Mugamba gyebale. N'agamba simanyi akolera oba wa. N'agamba tunoonya Madubala tulabe ne video gy'okoze. Nga Madubala abeera mu Kampala. Mwe muba munoonyezeeyo mu Kampala, nze siri Kampala. Ndi Kikagati eno ku boda Uganda ne Tanzania. Jjo ne bukya bwageze okutya ng'akoze video endala ng'avuba Muhoozi gwe kyoya kyattako simanyi biki weefuula ambasada gwe president gwe ambasada naawe maawe mulamuzi president Museveni president wa Uganda. Okiraba. So abaana bye bakola Shamimu si birungi. Nze saagala Bobi Wine ne abantu bafa abalala abatiimu NRM tebaagala Bobi Wine tebaagala bantu abakulembera abali ku batasobola kuvaayo celebrating okufa kw'abantu ba Nuupu tetusobola kuvaayo ne tuvuma abantu bonna abali mu parliament ba MP ba Nuupu. Tulina respect gye tuwa abantu abo kuba nabo bakulembeze. Kyetwagala okumanya kati Madubala ali ludda wa ssaawa zino. Ali Kisaasi. Ku poliisi? Kisaasi ku poliisi era okkirizibwa okugendayo n'omulaba. Yankubidde n'ampa n'ekyo ekifaananyi yangambye ali Kisaasi ku poliisi. Kati president yavuma atya president? President Museveni yamugambye ekyoya kyattako. Kino ekyoya kyali kya president? Ekyoya kyattako yakiyita Museveni. Kati ate ye Muhoozi n'amuyita ani? N'amuyita Kaniero Rugaba. Osanga olulimi lwaseerera. Ng'erinnya aba teyalitegeera. Erinnya zibu. Oba lwaseerera kasitaffe tugenda n'ekyapositingibwa kye tulaba. Kati oba gwe wamuloopa? Nze siri Kampala Shamimu. Andi lwaki wadiweetinga wagga olwopisa abaana b'abandi bannaye? No, tosooka oze Frank Ntambi. Gwe kwata platform yo opositingeko video saawa zino. Ng'ovuma Museveni essaawa eno nga we tuli kwogera. Olabe oba tebaakunoonye. Guno omulembe gwe tuliko gwa digito. Abantu bonna anti president ye yali yagamba nti abantu baddembe okumuvuma kasita batavuma baana na mukyala we. Kati oba abaana ye chance gye bakozesa. Kati ng'ekyo nga bw'okimbuuziza nga nze Frank Abaho sikinaako idea Madubala we bamutwala ku kooti gendayo ositule omukono obabuuze. Museveni nga yagamba tuli baddembe omuvuma. Naye Abaho ng'oteekamu omuliro mungi. Oteekamu omuliro mungi. Banaye gwe omanyi kye bayita okuvuma mu mukulembeze w'eggwanga ate n'omuvuma ekigambo ekinene bwe kityo. N'amuyita kyoya kyattako. Nedda tokiddamu Frank kireke twakiwulidde. Twakiwulidde. Abaho tujja kuddira olinga akanti yamugaye tomanyiira akagambo okoogera nnyo nga kali right oli. Abaho tujja kuddira munnaye naye Madubala anafuna looya. Kale mukama wange. Mugende Kisaasi. Kale tuweereze ku mafuta. Kale kambatereko. Musindike namba ya mango. Haddinganya ekigambo n'engamba. Agamba bamugaye tomanyiira. Si byangu. Kati okoze otya gundi Madubala si wa Nuupu? Alabikanga akkiririza mu nkyukakyuka. Naye tuli built different. Mu ngeri twasesingamu ebintu. Buli omu alina engeri gy'ateekingamu ebintu bye. Olaba parties zino ze tuwagira ez'ebyobufuzi. Wonna wonna w'ogenda
mulimu ababisengeka mu diplomatic way mulimu waliwo abatali diplomatic ne kusaidia NRM mulimu abali radical mulimu omwami oyo gwe bawo assistant RDC Sabuka nera olaba videos zakola berawe mulabantu olinga kiri so I think tulina okwetunula mu fenge gwanga fenna tuli rotten okitegeera ekiri ku basaidi y'abannankyukakyuka kiri buli wamu buli emu walinayo omuvumi balinayo abavumi nabo saidi eri abavuma saidi eno webityo nze ng'omuntu sikiririza mu kuvuma sikiririza mu kuwemula ng'omuntu naye omuntu abasazeewo nga yeze means zasobola okukola ki okweexecuting ebigambo bye kibeera eriye abatalina wakwataganira ku kibiina kyonna nti ekibiina kye kyamutumye biba bibye kuba ne balina balina abakola ki abakozesa the same measures so tetwagala abantu baba bekwase bagambe nti abaana bagundi nedda saidi zombi zombi balinayo abatalina era birina vunaanyizibwa kwabo ate ng'olumu babyekoledde nga bo oba okitegeera so katulabe wanaba omwana mu family nga family ya bannaddiini omwana n'avaamu nga yanya omwenge family si yebeemutumye wabula ye aba akoze nga ye bwayagadde tulina okusooka okuscrutinizinga ensonga ki eziviirako abantu okugoyinga that radical okubeera nga tuzitereeze bavaamu ebigambo kuba oba tumaze kushakinga root cause tusobola ofuna amadubala abalanga mutwalo mu bbanga eritali lyewala nga tuyinza obutaba containinga oba kiraba so tufe nnyo ku nsonga ezo abaana abo ezibaleetera okuba nga bagoyinga radical than okubeera bit diplomatic and stuff wenandirowoozezza okay so ebyamadubala ndowooza mubiwulidde bulungi nnyo omukulu mumuwulidde Abaho nakyo ekyasibisizza madubala so wesibadde era nga gwe wooli omwana muwala Pretty Nicole abadde atrendinga naye ejjo olunaku lwajja ate nendaba nga bamututte ku poliisi mu ssaawa ze zimu ekiraawo maama n'avaayo nga mukambwe maama n'abeera ku sayidi y'omwana we ng'omuzadde yenna ekyo nkisobola okukikola ku mwana wange kye yakoze bulungi nnyo mu public nenzireka ne muswanyula emiggo gye era maama ye nga kye yakoze kyabadde okke okitegedde naye kati kye saategedde awo bulungi amala okukolaki omutwalo gwa ddoola kabazinterekera so munnange Pretty Nicole ye mwana ow'obuwala gwe yalabikako mu katambi ng'alwana ne mwana muwala munne balwanira mulenzi kafuta mabegakawo yakafumbirwa yakakyala akyazizza omusajja bwe baalwana ne tulaba abantu abavaayo ab'enjawulo okumuyambako omwali ne Hajati Kuluthumu avaayo ayamba omwana oyo omwana oba atula ne P7 results ze tutaategeera results awo tuzo tetwazimanya munnange twazeemu okuwulira butambi ng'ate omwana ayagala kuswaza anko ovudde ku butambi kuswaza anko wamala okuwummula ng'ali mu luwummula n'atuteerayoko ku katambi akake n'atuwaamu awo sampolo awo abasajja bebweru teyabaleka kyekino sani ne batandika ozita nga balinga batasasula misolo twazeemu okulaba ng'agagala kuta butambi bwa anko we ki Akram ow'eritho nze nagamba abantu Ntambi essaawa yonna mmwe abatabani ba Falaawo mmwe essaawa yonna oswaza omukazi nagenza okulaba ali ku poliisi maama avudde yataasizza muwala ne Hajati Kuluthumu naye yakola ogugwe tanenyezebwa kuba ye yali ayamba girl child kyekyo yali ayamba girl child so ndabira ku senga wange senga wange ow'ensonga oyo amuyingira mumuyingira so byebiriwo kati omwana ow'obuwala maama avuddeyo alina ekigambo kyayogedde saakyogera ku mpewo nti kanjogere kiri ekyakubiri yabadde ayogedde ekyasoose nabaana kati mugatunyerera mugatunyerera bunyerezi yagenze n'agamba olwokuba mwatuyamba mugakumatunyerera neŋŋamba nno kati maama atabuse nga ggwe analyst walabye ensonga za Nicole zino ng'ozigasse nga mulimu
Akram kuba talina wazeebalira ensonga lwaki tuli wano. In fact, Hajati Kulthum talina waziviiramu y'ensonga lwaki weeziri. Yes. Ensonga ezo mulimu parties ndoza bbiri ez'amaanyi. Era Nicole yinza nakuba ya kusatu. Mulimu party eya Akram. Era n'olunaku olwaleero yakola interviews nga 8. Ani? Akram. Iwa. Jazira. Sinaba yadde. Ogenda olabe Kasuku live leero. Bamukubidde. Nannyonnyola ensonga ze. Bambi annyonnyola ki? Kuba ze sinnamulasa kwogera ku side ate nga sinnaziraba. Byanyonyodde mbitegedde mbiwulidde. Then ku side endala waliwo Hajati Kulthum. Ye muwuliddeko nga nnyonnyola. Twalabye ka video nga atuta omwana oyo muki? Ku poliisi ng'amugamba toddamu kunjogerako mu bubi yadde mu bulungi. Bakola n'ebbaluwa ey'okwetonda apology. Ne tutegeera nti bambi Pretty Nicole ayinamukko kazungu bambi namulabye ng'awandiika nabeera nga yeetonda. Kusayidi eri nga tulengera maama ali mu kuyonsa ka Pretty Nicole akapya akato nga tabiriiko abiriko nene nga gaakakati ono ye yagenda kanfuneyo akataka kanfuneyo omulala gwendeeta omanyi olabirawo n'omanya nti kati ono ansaze kandeeteyo omulala ate. Kakati nga tunala kutuuka ku situation eri wano tuddayo emabega twatuuka tutyawo okubanga omwana bino byonna biri nga tuli we tuli kati twatuukawo tutya omwana nga alina muzadde we gwe twalabye okusinziira ku Akram byabadde ayogera nti muzadde w'omwana oyo yamuta wa myaka 12 egy'obuto n'amuteera ensi n'emukuza weebale ensi n'emukuza mu katambi akalala ke nalabira Akram nga annyonnyola omwana oyo because tulina okunyonnyola abantu Akram omwana oyo beeyita batya omuntu ali eyo abeera anko we mwana wa muganda we wa mwannyina Akram munoli ba Luganda then ono n'azaala Akram n'azaala Nicole so ba Luganda we guti abantu balina okubeera nga bakola kiba kimanya so Akram omwana yes Akram omwana ono amumanyi so wala bantu ali mutu wa background ne history twali tutamanyi fa abamu ti ati 12 years mama omwana yakola ki yamuta omuzadde ina ali eyo ngozadde omwana ow'obuwala ng'oli kuno n'oto omwana oyo ku myaka 12 n'omuteera ensi circumstances ezikusobozesa okukola ekyo zibeera oba nkalubo nnyo okubanga omutadde waddenga olina osigaza obuvunaanyizibwa at all costs omwana oyo obutamuteera ku myaka egyo regardless of each and everything because omwana oyo aba teyeerowooleza kimala tanatuuka myaka gyetuuka nti 18 oba kale 16 akyali muto w'omuteera awo maama obeera wakubuuzibwa ebibuuzo ebiwerako sinakindi okunenyezebwa si kusala musango tetusala musango but okumunenya at 12 years why did you omwana we bamutawe bati Akram atugamba nti afuna omulimu gw'okusiba enviiri omwana ayingira saluuni naye ng'omulimu gwakola gwa kumasajinga obimanyi bino betugenda bano bamaze omusala akaviiri ku masajinga weebityo olayingirira abeera exposed ku kintu kyatalina bakutuukako twogera ku basajja bana kugiragira bwato nga omanya abasajja ate ng'omwana enkula ye gye yakulamuko waliwo abaana abakulanga emyaka mito naye ng'omubiri mukulu bambi ye Pretty Nicole era saba zino muto saba zino simanyi myaka gyaliko naye tumulabyeko nga jjirira nga muto era nga n'emyaka mito naye n'engeri omubiri gwe gye gukola ku speed eya waggulu ate ebitonde ebisajja byo tebimanya myaka bibala mubiri we gutyo structure ng'amanyawo nnyingira waawo tasobola nakuddaawo because engeri Nicole gye yakulamu osobola omuwa emyaka egisukkako awo oba 17 oba 18 olaba n'abasajja buno obwana nga tetanana na kusuna bbeere agamba nzaako gubanga muyembe omubisi njalirakuza njakuteekako omunnyo okiraba kale kimikolo nakyo we kyakula ate abasajja bo bambi so omwana nabeera exposed ku bulamu bw'abasajja ku myaka emito 12-13 years webityo nga sinakutwala eno mbanyala kukujjira eno gye tuva kati omwana mukubeera nga introduced ku bulamu bw'abasajja biki yeetamu ebintu ebimu yeetamu okusoma kubanga ne bamutwala ku kusoma ndowooza ojjukira audio yafuluma nga awulira tayagala kibimutamye oba okitegeera eno ensi emukuzizza olwedde agenda okutuula mu bato banne ng'obwongo tebulina kubeera awo ng'olaba obubezi tafiitingawo oba okiraba ng'alaba nga embarrassment gyali
alabanga punishment jali kali obwongo because yali exposed ku bulamu obwo ku myaka emito ogenda okulaba nti bakwatagana basomesa ate nga omanya abasomesa baffe olumu bambi nabo nga ejiri bali abantu akateebulizaayo usanga bakonkona okukonkona naggulawo naga kyekyo kakati eno hoida gye tubaddemu eno ng'omwana amaze okukola P7 weggwako yalina okuddayo okusomera ekitaasoboka okiraba okitasoboka ndowooza ne bali abali amukwatiriddeko ne batendewalira olw'omwana wange kimala kati awo Hajjat Kulthum portfolio ye nga yo tumumanyi ayamba girl child ate onto ayambye girl child just ayambye omwana wa mulamu we family okitegeera amuyambira mu capacity eyo ya family n'omutima gwe nga Hajjat tumulabyeko foundations zayina biki bambi ye omulaba genuine ayagala waliwo abantu abayamba nga alina kyabaze obamanyi naye ono ayamba genuinely but unfortunately because omwana ono tebamulera bulungi mu format y'omwana nga balina okubanga akula n'abeera exposed ne street life n'abeera exposed n'obuseegu na buli kimu kyonna obuzibu ne butandika okubeera nga bujja omwana n'atuuka ekiseera nga ayagala okubeera ng'ateera apasingira anko we abawala naye okusinziira ku maama otherwise yagamba nti omwana wange ayinza okuba alina obuzibu bwonna alina ebyamusobako naye waliwo ebikyamu nga bamuwaayiriza bwe tuba tuli ku substance at hand ey'ebifaananyi ebyaweerezebwa anko we oyo ye yasaba Pretty Nicole ono amuteerewo munne si video we yabadde kakati awo obuzibu bwonna we buli saga tugatike ebintu bingi wadde bali badde nkwadde background naye saba zino kiba kituteesako ebeera nga subject matter ya kwagala kwonoona bufumbo bwa anti we anko wetuba tugendera ku bigambo bya maama byeyagambye anko ye yeereetera byonna ebizibu ebyo si baana abaana bano bakozesebwa nga ponds already because already obwongo bw'abaana buno buto gwenga anko bwe tusuubiramu n'oli mature enough not at any day ng'otegeera bulungi nnyo mu bwongo kugamba mwana wo nti mpulira paasa that is if it happened ngenda kwogera nkootinga kootingira nnyo ku bigambo bya maama if that happened whatever if Akram did that Akram kyakola tekyali kirungi bano abaana bato obwongo bwabwe buto bufunda ng'oli musajja mukulu oli musajja mufumbo omusajja omufumbo teyeetaaga kugamba nti oli mufumbo bw'okkiriza obufumbo okkiriza nti ndi mufumbo ebintu ebimu obyesonyiwe kugirako okusacrifice obuvunaanyizibwa n'okusaddaaka nti kino n'okyerekereza kakati mbadde mpulira muganda wange Akram ng'akola ne Kasuku nga bamukubidde essimu n'agamba at the end of the day kasita ensonga zino tezirimu musajja like bakazi sigamba nno nti busiyazi kasita abadde ku bakazi ensonga ze mbadde ntambuliramu zonna ez'essalaama ziri ze mwawulira ne bino byonna bibadde mu bakazi siri perfect he concedes nti bituufu naye kasita saalidde bisiyaga okitegeera kakati awo girl child atali Nicole girl child kuba ne Kulthum kati girl child okitegedde awo ye asigaddewa omuntu omu yagamba nti gwe ng'omuntu olina okukola ky'olina okuba ng'okola ekirala n'okirekera oli nti abantu bayamba nnyo abantu ne badisappointinga abantu but Shamim omutima gwe Siraani omwagala Siraani n'omuyira w'omubiri Siraani n'akola emisango nga bw'omuyira w'omubiri Kisiraani n'omukolera bukimu Kisiraani n'agaana okumanya nti Kisiraani yawafumbirwa yawasibwa kati Shamim nkulabyeko ng'oyamba nnyo abawala naddala ku sayidi y'Obuyisiraamu nakati n'abatali basiraamu organization z'olaba z'enzungamu naye nkimanyi mu bo mulimu abakudisappointing bayitirivu n'oyagala n'okugamba ye nnyambira ki naye lwakuba ndinze ekyannyamba bwe mba nnyamba omuntu muyambalira kyegamba siisuubirayo kirala mu ye naffe abantu abayamba wobeera oyamba omuntu toyamba nga you're expecting someone tagenda kureturninga the same favors yamba because of omutima gwo kyekukugambye nti kyekukugambye because ye omwana Adamu olaba yeerabira Katonda alina ne pesa eri musirisa ate olwo gwe muntu munne kakati kiringanga naffe ababeera mu laavu sawa yonna omuntu gw'oyambye akugamba nti ojja kumunyerera weebale nnyo kiringanga ffe abakyagwa mu mukwano
ogwa mukwano n'omuntu n'akudisappointing omutima gwo n'agumya. Era bw'ogwa mukwano nabagamba abantu buli saaba mu transit. Weebali. Okimanyi anything can happen. Kati omutima gwe bagumenya amanyi kye tuddako nga bagimenye. Nze abakazi nabata. Nabavaako ndaba balabe. Wakatryinga bameka. Sample yali ku muntu omu. Ng'omusajja akutudde omutima mwenza abasajja nabavaako. Nze nkyabaliko. Agenda nga ndeeta omulala. Abasajja abo babi wakasampolinga abika ku bbiri. Bameka oyinza n'okuba oli ku basajja nga bana owooza nabavaako. Oba okitegeera. How could you even? So, for men, yes. So life has to move on. Life has to move on. Now, kimbadde data wano nti Hajat nga ye omutima gwe kunze ye yakola ekiche kizo baga sola mukebera munda ne gunda bikiro kubera nti guli very pure omutima gwa Hajat nga ye bino bena disappointment sezija kusaidi y'omwami namu disappointinga namu ne bamusanga n'omusagaza omukazi bide ebyagundio omukazi nasigala nga kya supporting omusajja we nga mwagala nzaba mulugante ngerera mango bakiki Hajat ye because Charlie she gives omutima gwe guli ki open okitegeera ya asasira asonyiwa because ayagala but kino kibeere kyakuyiga omanye bitu ebimu mu nsi bibeerawo nga lessons tulina okubeera nga tuyigirako to be precaution mu maaso awo so hopefully such situations ziyinza okuyambako Hajat ate mu kiseera ekyomu maaso na moving with caution. Kati muwuliddeko ngundi ye byayogedde ng'alabika kati buli gwanayamba manyi n'eddiini y'obusiraamu etugambirawo omuntu muyambire gyali bw'abanga alina w'asobola okubeera muyambire eyo okitegedde kaakati Hajat kyandabye kyayize mu bino byonna kubeera nti n'abaana bayamba abasinga kati alabika okubayambiranga gye bali aleme kukola ki newasembeza nono yagambye mbuti yamuyambira wano olwo lwatuuka ewaka kwe kumutwala ku ssomero teyabeera nnyo naye ate olaba yamukoze bino kati yabeera nnyo naye olwo abakuba naye yandibadde amunyeredde n'agamba kati mwana gwe engeri gy'oyagalamu ssente osobola n'okumpangira abatemu nze simanyira kumanya naye ekigawo ky'okunyerera maama wandifunye obudde wandikirese temujja tutunyerako wano olwokuba mwatuyamba ate nze kambabuleko buli muntu ayamba omuntu kkiriza oba gaana waliyo abo agenda okujja kuvumera okuvuma gambe wampa mmeka nkikuddize kino wankolera ki ndabe nkulaba ndi nkikuddiza okitegeera mwana Adamu naye ffe tetujja kukoma kuyamba bantu tetugenda kukoma abantu bakuvuma ng'oyamba n'okuyamba ne bavayo ne bakuvuma ani yakutuma oyo okola bakampaani temweggwa kweyambya omuntu yalina omutima omuyambi agenda sigala ayamba nze kankubulireko abantu bankoze ebintu omwami wange natukako nagana okuŋŋamba lekeraawo naye ngenda okulaba nga nenkya neruli so ekintu omuntu nga Mukama yamuwa omutima ogw'okuyamba aba agukuwadde bo gwe toyina nsobi gy'okoze bw'oyamba abantu ne bakwefuulira Frank bo be baba beeriddemu olukwe siggwe so don't stop kuba waliwo wakyaliyo abo ate baba batagenda kukukola ebyo wali abajja okusiima ate bagamba ne Mukama Katonda alina engeri gy'ayambamu abantu ayitira mu bantu so nze myawo never stop sijja kukoma kuyamba bantu just nti oyigiramu ate ekirala olina okumanya nti nkoma wange ngenda nabo ntandikirawa bwe bati biki balina okumumanyako biki batalina kumumanyako n'otagenda nnyo deep n'abantu b'oyamba kati gwe bayamba ebisigadde obirekere Katonda sa ebya Pretty Nicole nga maama akyali mu kumunyerera wetutyo wetuli sofa 224 agenda tusaba Mungu tumumaleko bulungi tuyingire 225 nga fina tuli balamu naddala ba blaza bange abalabye abatulaba omanye nsetuwalana bye tukola abantu bibanyiiza ate 10% be banyiiga ku 10 tunafa ku 90 eyo tulina ogiment eyininga bwe tutyo ng'ate nabadde ndi eyo nebaseemuuko ndajjadde mu hoteeri nga Maulana ampeereza odiyo comedian blaza oyo blaza bamusiba nasiba omusulu ennaku 2 nga sifuka ndeka naawe nkutidde ennaku 2 nga sifuka ne bamusalirako enviiri oyo bamusalirako enviiri neŋŋamba nga tebamusumuludde sifuka era omulamuzi olwakitegeera naga katumute ofuke onaamala kufaamu sulo munnange nga bamuta omukyala wawulidde odiyo ogirinayo odiyo nze nzirina leeta wano tugiteekeko odiyo zinzirina nawe ogirina nange yagimpeerezza odiyo nina omukyala ng'aseka sente yazigulamu poloti neŋŋamba
nengamba broka nkomewo ate kiki kuba mukyalo yo nafunamu obudde obwogera naye kwali ku kooti nze shubura nentula naye ne mugamba olaba shubura ebintu byonna olumu tubikola biki byonna ne tubikola naye wabanga nga butakkaanya oba abantu bakupiseepisa okusiba omwami wo it wasn't called for bw'aba alina kyasobola okuwaayo waliyo abakyala bennina nze ng'omusajja talina yadde na kyasobola mmuwa okitegeera ziteekeko abantu baziwulire abantu baleme kugamba nti ate eno y'omukyala gye yasindikira omwami nabirira mulala nnyo mukwano yafuna omusajja omusajja andabirira mulala nnyo mukwano sente zo zaagulamu poloti bebi saalyako yadde 10 ate wali wakayitawo era omwezi gumu ne banziba nga nina okuzzaawo ebintu bye babba bebi sente zo zaagula poloti I parent. Yeah. Neto fayo mwako kujja inshallah baguna atera togenda kudamu kusasulira rent. Mwako kujja ogenda sasulira bana bo school fees. Allo. Yeah. Anange dijaseka. Aina kali akasembye kenjagala ako. Very ignorant. Kana kale mbo wasoma. Okola bana iba school drop out. Temwina na guess baby. Nekali yasoma kwenkana kyona agamba bano obutasoma. Andaka school drop out akusaka agadde ne kali ke yamuyise naga maulana kasozo wengabi mukaze sawa yonna kuyita school drop out okitegeera mama w'abaana be sawa yonna akuyita school drop out mama w'abaana be sawa yonna akusekerera we nawulira akantu kano nenkola show musakozi gwe ng'omusajja analyst omukyala nannoonyako nga tasobola kunfuna okubako naye byaŋŋamba byatugamba her side of the story fe tuli bamawulire nze tutwala side emu era nze Shubira namugala Shubira mwagala ajje mukoleko her side of the story webali yanagambye sakozi noonya omukyala we naye akuwe story ye abantu bajajinge lwakuba abantu abamukolako bonna tebannajjamu Shubira kinyusi era Shubira nkunoonya ojjeko wano najjeka alikamanyi ng'akoza n'owebbwa kubanga tyasendise kano era asindikira mwami Kasozi nsaba kwogerako ku bino ebintu mbyogeranga mama w'abaana ababo nga gwe taata waabwe ebintu ebimu tubikola Kasozi naye ne twerabira nti future Kasozi baakusiba ate nga tosaakikiriza gwe wandeetera okusiba nakwegayirira mpaka plastic ompe ssente n'ogaana n'otandika okuntiisatiisa ntandika okwogera ebintu naye engeri gye baakutwalamu mu kkomera ne kati essaawa eno kinnuma olw'abaana bange bagenda okukeera ku makya bakule balabe intaneti tevaawo balabe nti kitaabwe baamusiba nga mama waabwe yamubasibya Kasozi ebintu ebimu tubikola ebintu ebimu tubireka olw'abaana nze essaawa eno singa siri wano ne am always here ku lw'abaana bange nze mbeera wano ewaka mbeera wano nesitakera ku makya ne ŋŋamba nti kandeeta omusajja mu baana bange ku lw'abaana bange image y'abaana bange naye wokera ku makya Kasozi ne weeyambula ng'olina abaana omwana atali omu atali babiri olina abakazi balina zi families olaba nze navaayo ewuwo naye buli omu ampeereza ebifaananyi ebyo bye waba otaddeyo by'oteekayo binene wateekera ku intaneti n'ogamba nti ndoga buli w'oyogera ebintu ne olaga nti nno oli mu ssabo bakampeereza ne baŋŋamba labe yagamba nti ologa ate mumuyita nasseeka ebintu ebimu tubikola ne twerabira nti nno bisigalawo Kasozi ebintu by'okola bikolera ku intaneti tevaawo abaana bo bagenda kukula bonna n'abatali bano abanga abasatu olina abaana bangi baganda bo maama wo bagenda kukula balabe ebintu by'okola erinnya ligenda kuggwawo ojja tuula wali eri ebbali ogambe naye bino biki bye nalinga nkola nga tokyasobola bijjawo Kasozi wali tosobola kweyambula ebintu byonna bye nali nkumanyiiko wali tosobola kweyambula nga at least lwenyi yeyambula lwenyi olwedde ali decent gwe weeyambudde otaddeyo ebintu nga weeyambudde at least nga weeyambudde singa oyambadde sikaati nga mpanvu kyandibadde okay singa at least omubiri wagubise kyandibadde okay kituufu actinga ne waliwo ebimu bw'oyitawo please
ebintu ebimu kasozi lekera okubeera nga bakozesa bukozesa nga bakudrivinga tuli naliyo wennyini kolo ng'olikola nga musawo muganda naye ate wagambanga nti nze nkuloga wayitawo bbanga kino batandika okubunsayira ne babumpeereza era olina akalala ke wakolera ne bakampeereza oba okitegeera buli ebintu by'okola intaneti bisigala ku intaneti buli kyokola kisigala ku intaneti kakati nga sinaba kuwola ng'okyababuukirira this girl is misguided and confused this atya profession ya bbaawe kazanyirizi comedian wenawulidde nga ate nga yalina theatre practitioner yes wenawulidde nga agamba nti kasozi weeyambula otya nasoose nga sinaba kuddamu kujeyongera kasozi tabanga yayise bukunya nga oba yeeyambulira abakazi oba biki something like that ate wenagenze maaso nemployinga nga bya theatre byakuzanya nengamba now this one is confused and misguided talina kyamanyi ku costuming and stuff waliwo omuzannyo ojja gumbulira title gulimu ba abe mukiibi bani ogujjukira gwe bazanya nga balinga ng'abakazi bambadde busikati bali bakola luyimba lwa Sebbaale abasajja naffe kati katwambale engoye tubalage ate bana mwe mugaanidde mu mpale kakati ekyo tekirina buzibu mirundi emeka gye ndabaamu oti nga yambadde busikati biki webityo abaana ali bannyonnyola nti nali nkolera mmwe ssente naye lwaki annyonnyola kyebayita character kyekwambala character n'ogifaanana script ebeera nga ekugambye nti ogenda kukola bwoti that is it kiri gy'oli goggaana bw'oba owulira ng'oli comfortable nakyo characters bwe zityo wezirina okubeera nga zibeera character bwetyo yabadde talumwanga maama ekolinga fo costume bwetyo olina okubeera nga okola king'oyamba that is for art art alina osigala nga ali protected katonda tamumanyi n'omukyala agoyingayo with emotions because nogenda okuba nga alaba bbaawe nawuliddeko nti era agenda okuba nga amulaba amanye ali naani akoze atya naani weebityo nti ate buli wamusanga alinga anyiriddemu agezegezeemu ng'amusindikira ka odiyo akamuvuma weebityo ndowooza era olabye nti inbox y'amawulwa naye eri open naye asindikamu buli kyayagala kati nalabye kino bansindikidde kino bangaye wagenze mu ssabo n'essabo lyayogerako era acting olinga wayingira character nti Shalom ayingidde character ya jjajja weebale tuzanye buli kimu tugamba issues za raising as per this audio nafu tezina ezikwataganira nabulumi nga maama bwagambye bwawulira nti abaana b'enkya balisanga intaneti ebyo byakola ebyo bye byaleeta obukadde 10 omwaka kooti ze yalagira mawula nabeere nga okubanga awaayo buli mwaka era naffe abali mu art nakibyo nti byesittazaako n'omulundi n'ogumu tubikola characters ntuzambala ntwambala costumes otalina kwambala noyambala gomesi noyambala ng'akakazi k'omukyala webale nnyo kati na video gye nakulabyemu neyanantume olinga omusokolemu ebyenda mukwano ndowooza naye ga nze nabalabye ate golaba gwe Franka mmwe ngenda babulaza likoka nedda onakunyonnyola mwejo nali mwana muto nga sirina yadde omwana by that time sinnazaala nkyalikana njagala nnyo Kimu osova nonyonnyola abantu ng'olinga kakookolo nga nkyalikana kato nga ate ndi kalungi nnyo bwe nalabe mu vidiyo eyo ng'ensite nanjuzayuza sinagenda kukuloza mukwano nga ndi kawala kalungi ndi virgin awo nali virgin mu vidiyo ya nantume nga ndi virgin sinaaba musajja yenna ng'obulamu butambulira ddala bulungi mama nga akyampa pocket money okitegedde ng'abasajja bonna mama nga yaŋŋamba nti ma era nga mbalaba ngamba era Kim okuntwala mu vidiyo yatwala ka sister ke Kim XP Kim yali atwala ka sister ke era buli walaba abantu nga era yankubidde nakeyo naŋŋamba leave them to talk nze mmanyi twakola ddi vidiyo naga ate wali olabika bulungi nnyo sister yakulimbyemu awo era naŋŋamba sala kyova ennaku zino ndi mu kusala weight kituufu naye wali yakulimbyemu omanyi nti bagala bolira abantu mazima nedda anti vidiyo yagikola nga ya ancient nanyambaza omanyi Kim wano ye muntu gwe mmanyi akwata vidiyo nga zirina script ate nayagala otule mu script so sister we yamutulira mu script nevaayo teri alabimba lwa champion nga lukomyewo manyi kati luli mukola ya Morini sente naye nga luli mukola sente lwange abagala okukunzikakanya mukakanya star w'eggwanga buli omu bwe beeyogezaho mu comment ye kye nalabye nenzija nako ne these idiots nga kaliwo ekyagambye olaba Zubedah kati alinga bwali laba bwe yali kankole sente
What we talking about? She took the song person. But did you see how beautiful I was? Balisagala nnyo ngenda kukozesa bigambo webityo. Ebigambo ebyo no birizavinga. I was very beautiful. Ebyo biseera nga nyambala enkondo eva kuno bweti mpaka eno nenjidukira mu video tubulira birala tuli ku video je. Ati mbabulira. Ate enkondo wali ndaba mu video n'enkondo. Nalimu nambalako enkondo awo. Ebyo biseera nga nyambala ngengo ngandika wala kato nga abasajja mbatambuza obunaginagi. Kisoboka. Nganyirira abasajja abaawa abene bali kangulumira n'abatali be Uganda n'abe UK pose UK moro London abe Boston Massachusetts yenyabo ngawe ebiseera ebyo siya ngandi bulala ngolo sinalaba nsi olwo nga siinako lukudo lwa mukwano lwonna ngandi innocent nnyo tugendera sagala kumala mu maani oli mukwano gange tuli metwala independence so kikubye n'oga mukyala amawulana bitakitegeera omuntu yakutegeera kubanga ekisokera ddala issue atande eri weti nti mawulana kooti yamulagira asobola obukadde 10 buli mwaka naliwo ojjukira bulungi nakukwata obukadde 10 n'abuteeka ku akawunti y'omukyala nga kooti bwe yalagira omukyala n'amuweereza audio nga wayisewo ebbanga okumulaga nti no sente zakola ki yazigulamu poloti kugamba sente yazidiverting okuva ku kiseeza kirina okubeda nga zikola okulabirira abaana abakaka abagulye mu poloti n'endala n'agamba wayita ebbanga tono nazo ne basibba naye Nyendi nako sikategedde agambye yagula poloti ate ne wayita ebbanga tono nnyo ne bamubba mu nnyumba ezasigala ne bazibba simanyi poloti yagula yammeka simanyi ku bukadde 10 kuliko okusasula school fees kuliko okulabirira abaana n'agulako ne poloti kugamba bibuzaabuza naye nga shubira nkwetaagamu alina okwaka ebigambo kwetaagamu leero nga sinnaba kwogerako yadde mbadde njagala nnyo nfuneyo side of the story nga sinnakwogerako kigambo n'eki kuba nali njogeddeko naawe ku kkooti ate sayidi ya Mawulana yonna njirina ali njogeddeko ne mama Mawulana basista be brother we omu nenjogerako ne Raini nga kyali wa Mawulana abeera nnyo naye nenjogerako Bridget Namitala siafuna bwenjogera naye Mawulana ayogerako naye nga mpulira awo so sayidi gye sinnawulira yashubira abeko byakuddamu kanayo byanziramu wane wange ko executive mutuzeeko mu real time akunoonyeeko naye nange nga wogambye sayidi y'omulenzi twagifunye sayidi y'omuwala tebamubuuza hard questions tebamubuuza bayitako buyisi kati ensi erina kye tuyinza okuba tumunenya omuwala nga mutuufu tuyinza okuba tunenya omulenzi nga mutuufu so kaakati nze sayidi erinjirina mbuzaayo yashubira kubanze nze kyesaategeera kujawo gashubira sikufunye kati awo nze neneeyogerera nga nze kyendaba mu aspect yange kyesaategeera nga tuva ku nsonga eyo obanga bwali bukadde 10 omwaka gyemyezi 12 ku baana basatu kuliko rent kuliko okulya fees ddwaliro sente zibeera ntono simanyi bakoncluding ata naye nga ate naye yali abadde option Mawulana abaana bampe bakoleki nabo mama yali ayagala nnyo n'abaana kati omukazi wate abafunira kuba ntayiza bakuwa abaana baali bato nze nali sikisemba nange nze bali ndina ebintu bye sisemba kugira nga mama ye agambye nti abaana nze baganye mubeere nabo nja kujja nga nkoleki mbalabe but mama bw'abakkiriza nti mumpe obuyambi abaana bange mbeere nabo mama yenna yandibedde n'abaana be nakitegedde so it's happy independence to all Ugandans we are celebrating our independence as Ugandans ndabye abantu bangi nnyo wetulabidde ne Chosen Becky n'omwami we nabo batuwadde maye bakumpaka sente bro ate nga bangamba oyina mami yaggulira n'emmotoka ekyo kyo kasuku yakingamba tewayiriza Shalom kasuku ne wa mugamba alinga gwe alya ku kigamba alinga past so independence ey'omwaka guno ze yansanze ndi mukoowu muzibu saagitegedde wadonga machozo nibeki ne bawe bakoze kagundi ka independence buli muntu kwati soko demo chikebereko mukwano kipya kizoba cha 217 kipya abantu mukugambya abantu baswadde kirunyi mukama nyambye sayina kyenayogera siri mu baswadde ngabe baswala kunze embwezo ngabe zaswala zanjogerera
Gamukyaye nezisanyuka mbu omumwa mukazi yasukka omumwa sajja netayinza butagenda maama ani abeera bw'atyo kati bayongerako omwana alina omumwa kitaawe alina omumwa omusajja tayinza butakoowa mwammwe ne mbaswaza siya baswala babakoze ekintu ab'emimwa naye olumu mukola ebintu just twagala tuswaza babakoze ekintu so independence wano omukulu mumulaba kayero tekavuddeyo bulungi kadde kalina kuba kayero black red ono gold si yellow nanti tekavudde tekikakikoze bulungi gold and black tompa yellow yenna independence ogisanze otya independence esaawa zino mbadde kugamba teweekubizayo kafaananyi sibikola tolina wolaba independence sina wenjirabira mu ggwanga nga nalabye ebbaluwa ya President Museveni ng'awandiikira America nti mune mutwayo biliyoni emu buli mwaka ensonga ezo sizimanyi so we are not independent as independence should have been in the first place we are still dependent on donors grantors countries tulina bintu bireeta sente mu ggwanga bizza mu ggwanga independence yakoma ku mulembe ate nze kinnuma omusolo tugusasula but omusolo gwe tusasula guzzaaki biri awo so gwe tutukidde ku independence eno tubadde nnyo twagala nnyo okwogera ku bayimbi nakompayirinze lisiti ey'abayimbi mu myaka gino 62 be twabuusa amaaso naye nga bakoze kyamaanyi nnyo omusingi gw'amaanyi nnyo okulaba nti tweyagala nti music industry yaffe etinta essaawa zino nti era tekyatinta bulungi owa era atleast erina weerika akatonotono ate in fact bano abagirwanirira bo tebagifuna namu as bano for example George Wilberforce Kakoma omumanyi yakompozinga national anthem omwami ono olaba engeri gye bakompozinga mu national anthem waliwo omwami bali muta Professor Senteza Kajubi yali musomesa Makerere ne bakola subcommittees nga bagala abantu bajja babeere nga bakola ki bateekayo ennyimba ezinaavaamu oluyimba lw'eggwanga criterias ne bazibabuulira lulina okubeera mu kino all the procedures nga luli very sweet luyunitinga Uganda lugipraisinga lulinamu soprano lulinamu bass lulinamu tenor lulinamu alto byonna ne babibagamba bakomposers ebiseera ebyo abaali wa Muzeeyi Kagatto twogerawo ku 61 tuyingira 62 ne baleeta ebiyiiye ne babigaana byonna nga tebali kiyiseemu Professor Sendeza Kajubi n'akwata ekkubo n'agenda e Masaka waliyo munywanyi we bayita George Wilberforce Kakoma n'amugamba obudde butuweddeko naye oli musajja kompoza mulungi nnyo tukompozingire oluyimba lw'eggwanga mu kiro kimu yali alumaliriza Wilberforce Kakoma n'alubawa kakati omwami oyo kyasinga okunnuma mu 2008 ng'abanja yabatwala ng'abanja ne bagamba bagenda bamuwayo obukadde 50 naye tebaazimuwa mu 2012 ng'amaze okubanga afa famire ye neddayo nekola apiiru omanyi kooti yabagamba nti copyright ebeera ya myaka 5 gya expiringa tebagenda baba badde n'akantu n'akamu naye nga bakyalukozesa abaana tebamanyi mateeka nga bakyalukozesa famire ye bambi nebeera ng'eviiramu awo ku kiyiiye ekyo naye nga ne kooti yagamba nti abaaliko wali reward gye baali bawa teyali yakugula luyimba pase but yali yakuwayo akantu baba mu 10 bazaali 2 mu biseera ebyo ebya Uganda mu biseera ebyo 5 ebyebiseera ebyo naye nga tulukozesezza ebbanga famire yalina okuba ng'esiimibwa olw'omwami oyo nga basiima abantu abalala kale ne bekyandibadde kyonaaliko ye yandibadde amusiima kati omwami oyo omu ku bantu nze mugina emyaka 62 abayambe industry yaffe okubeera weetuuse because he was a very good composer omaye composingira national anthem baluzzemu ne baluddamu mu kiro kimu omwami omulala mutya Reverend Polycarp Kakooza ate oyo yakomposinga ya Buganda anthem Reverend Polycarp Kakooza oyo naye tulina okumuwa bamusasula ye simanyi ebyensasula yoyo simanyi oba yasasulwa oba teyasasulwa mulimu n'abo abakola okusiimibwa mulimu n'abakola kati olaba Polycarp gundi George Wilberforce Kakoma ekyabaluma nga famire nti gavumenti eno egenze eriwadinga abantu abalala mamotoka biki nawo ne bagamba owannabawemudde emmedo omwami Elishama Wamala y'omumanyi Elishama Wamala Evergreen omwami yagala ennyimba ze
omwami oyo era y'omu kwaba abantu abali very fundamental music industry ya Uganda abataamulabako wala kayimba akasinga okunnyumira kebali bayita akaana kakawali akawanyana akaana kakawali akawanyana kalungi ku ssomero n'ekakawanyana kateefu buli wentunuulira ku kawalya bambi nga nzijukira akaana ke akalungi kawanyana akaana kata akawombeefu eno ye Sacramento nze nomanyika woka olulala Sacramento gira emyaka gino gidduka Muzayi kagatagaye kati yimba ndi muzoogera tubali byuma biza kunsobozesa kuba nga nzijjayo ennyimba nga twalyako bye twalya oludondoozo olumanyi bulungi twalyako bye twalya ani yali amanyi Viola ebinyuma ebyaffe ezo n'essaawa zino ndowooza ojjukira nga amaze okuba nga afa ne baziddiza abayimbi baffe abaaliko ebiseera ebyo ne baziddamu ne bayonoona ezo nga bwe bayonoona ezaffire nga bwe bayonoona ezaffire baakuyita singa bakuyita n'oyimba omwami Fred Masagazi mumanyi ono yakuyimbira oluyimba lwa atannawa musolo ebiseera ebyo nga bakagatto tebaagala kuwa musolo era nga bwe yayimbako atannawa musolo ng'alabye ennaku atannawa musolo ng'alabye ennaku yo maama akadongo ne kavuga ebyo byebiseera ebyo abayimbi abalala era abatukolera ennyo Fire Bongole Lutaaya of course oyo bwetamwogerako olimbi because Fire Bongole Lutaaya abamu nno bamuregardinga nga Uganda's greatest of all time ne waliwo ne research gye nalabako nga ne even Africa okutwaliza awamu raising among the top ranked mu Africa ng'ovudde ku Uganda Uganda because ebintu ebisinga tetubidocumentinga abantu abamu tetubawa praises yes he has to document them because Fire tafuna praise gy'alina kubeera ng'afuna kati kagatonga azannyidde theatre eno sirabanga yali bayinza n'okugaba awards za theatre ne batawa kagatto ate nga nazirabyeko zijja ne tujja kkuba ezo reason why because tetudocumentinga bintu kati bano abantu abagaba basobola kuwa bano bebadde balaba wano myaka gino 2 10 naye nga waliwo people 40 years ago abalwanira theatre for example kati Fire Bongole Lutaaya we agenda Stockholm album ze yakuba alaba Christmas album Christmas album enyimba nga tumusinze aleru olumanyi sekukulu eyasookera ddala mu Bethlehemu mu Buyudaaya ezenyimba togira mumwa annanga oyimba oyogera obakinga tolina kyonyambako yadde karithimu katujaguze ku lunaku olukulu Yesu omwana w'endiga eyazaalibwa wo eyo Christmas album waliwo Born in Africa album okuleza ennyimba ezidayana entebe wala ezo wezityo nazagwaki in fact album yonna abaddamu nabo ne bagita ne bagiweera abayimbi ne baziddamu era ne bazoonoona abamu tebayonoona mulimu abaatuukiriza kalidayana Juliana yalugjayo n'olwa Irene Nambiru lwavaayo nazagwaki ne Bobi Wine yakuba naye nazagwaki anyway bagezaako abagezaako Born in Africa Bebe Cool n'aluddamu n'alutuukiriza ate Kenzo n'alutta takiddanga nange nenduddamu Born in Africa tekikola mukwano Kenzo inspired me tekikola mukwano ne gundi n'aluddamu Fresh Daddy ojjukira Born in Africa ne tukaaba amaziga then album ya Alone and Frightened yali amaze okubeera nga akakasa nti alina akawuka olwo eyo esi yasinga okukola naliko ne muzeyi kagatona nnyumiza situation eyo nti yatuuka ekiseera Fire n'atuuza muwala we ne mutabani we nga bali Stockholm ne muganda we n'abagamba ebyaddala nfunye akawuka naye nina okuddayo ewaka muzeyi kagato yali Stockholm muzeyi kagato yali wano yali asuubula Nairobi bwe baliwo ab'amaanyi nga bagaloba amawulire ebimu atulinga kyali kituufu na cross checkinga we yamala okubakombisinga family najja wano okulangirira we yalangirira abaaliwo bakasukubaawo ne bagamba omusajja alimba alabika waliwo abamusponsoringa oba eno diversion alange nga yakyagala okuyisa so eba diversion byava dda bali balowooza ali mu diversion tekisoboka omusajja oyo afuna atya okitegeera era mbi yali amaze okubeera nga abufuna we yamala okuba nga akakasa miti gundi yali ku Sheraton press conference awo n'amala okukakasa eggwanga ne bawandiika emitwe gizaagize then ne ku National Theatre n'agenda n'akola album eyo Alone and Frightened
yakubira olulimba today it's me tomorrow it's someone else tutandikira awo ddo olumanyi yimba sina nawe nkubakinga kyekituufu tewali buzibu naye musajja waffe fire namala natuva ku maaso n'afa nelegase n'essaawa zino ekyagleyaringa ekyagenda mu maaso lwe bakuba ennyimba z'owulira ng'ezajjo kati alina eyo forever album eya Christmas nti buli Christmas weetuuka gundi yageza okuba olimba lwa Christmas ne Lugana Jose ojjukira Kamiliyoni yakuba olimba lwa Christmas Munuji yakuba lwa Christmas naye fire awo yawambawo period eyo paka era abayimbi b'abantu bamanye nti tofa omuyimbi tafa kati fire yaawo buli Christmas wetuuka oba buli 1st December nga tujjukira sirimu tubeera ku nnyimba za fire bongole utayanga ezo omukyalo omulala ankoledde gye emyaka 62 gye mutayogerako nnyo mukyala Karo Nakimera mwagala yayimba omusujja mwagala era oluyimba lwe ndukoze mu theatre emirundi n'emirundi nani Hadija omusujja mpulira gunnuma nkwatako omukyalo oyo yali very very talented yomu ku vocalist abaali basinga mu biseera oluyimba luyimba 1992 olwo lw'omusujja naye yalinga atrekinga nga tawangala mu bibiina ng'ava mu bandi eno n'agenda mweno yalina obuzibu obwo nga ye naye nga tebuba buzibu si kirungi nnyo kusetolinga wantu olina obbako woowangaalira aye n'ekirala bagamba simanyi bakyali kituufu nti nga nakatwanka akozesaamu enjaga yaliwo ebiseera enjaga omwenge ande manyi nti enjaga yaliwo n'enjaga yaliwo ebiseera ebyo ekyo kyo sikimanyiiko ate ice yaliwo ebimu bizze buzzi wano enjaga kika kya ice maybe byaliwo naye era bwe obulamu bw'abayimbi anyway n'essaawa zino babigira naye twamufiirwa nnyo yafa 2001 I think baseerabidde yali mukwano nnyo gw'abasaala birungi abo nsala birungi yasooka Karo okufa sala oba sala 23 sala mwana yaani ate we Kenya ake Nairobi oyo Miria Bell oyo obadde nno ntuttemu nja kutwalamuko omuzeeyi abeerawo ye yaliwo okitegeera muzeeyi yaliwo ate yeerabira Jimmy Katumba simukubuulidde Jimmy Katumba ndi Ebonies eno gy'olaba yasooka kubeera band era nga ya Jimmy Katumba kati acting ejjamu oluvannyuma era in fact omu ku baali bafandazi baayo ba Jimmy Katumba ndi Ebonies nga bakyali band kuyimba omwami Katende oyo nga just bafanda era nakati nanti atuuka okufuuka nnyiniyo naye nga initial teyali but because yali nga afandi teyali initial anyway tubusirisako ku mwana okusinziira ku research gwe nakola initial yali afandinga bufandinzi nga muki mto wa Katende alina sent Jimmy Katumba ayitani kuyimba wawili omusajja ayimbanga Jim Reeves yes endoboozi eyo Uganda's Jim Reeves namaana agenda mu America n'akomawo wano ng'ebintu byakyuka dda nga Ebonies yaddayo ku acting eri ku acting so independence olwaleero agivugiddeko mu bayimbi bembadde waliwo olutalo olwenjagala era muzeeyi Kagata ajja kunnyambako olutalo olwo tulaba beef essaawa zino zigenda maaso mu ggwanga and rivalries naye ezimu ku beef ezaali ez'amaanyi eya Livingstone Kasozi ne basudde baali beewalana muzeeyi Kagata omukwate bulungi nnyo ajja kubuulira akugambe nti basudde engeri gye yayita yasoma bulungi nga teyasoma ono ng'amuyita ku litalaba albamu ze nga nnya n'azitunda publishers nga ye atunda ku ssente nnyingi n'amukolera oluyimba libayita akasamba lyanda ng'alukolera Livingstone Kasozi ng'ali mu kumujerega nono Kasozi naye n'amuddiramu oluyimba wo ng'ali mu kumuvumanga waawunyanga watamanyi kwambala nga we yamujja mu kyalo byatandika dda ne beetwala in fact gundi yaluyingiramu awo bali bakayimbira Dramactors bakolera reconciliation concert babire nga baddiŋŋana obulwadde Kasozi bumutwala waliwo yabeera ku stage nga agwawo yali mulwadde obulwadde bwammwe nga bumutwala musajja wattu ne bamukolera concert n'afuna emmotoka n'afunamu olungubanguba awo
but ate bombi ekyennaku baafa ndowooza era period emu 1997 97 bwe baafa ne bava mu bulamu bw'ensi kugamba tuvudde walanga music abayimbi bangi nnyo betubuusaawo olwakadde naye mulimu amannya ago baddaani mugula tetuba appreciatinze enough kubeera nga tuboogerako bayitirivu tubabadde bimuli byabwe kimala kyekyo kyegambye nti tetudocumenting nga kimala bastars baffe kubeera nti tubaguza eggwanga. So, oli ku Executive Media subscribing, liking, Shame Manja lyerinnya lyange saagala kwerabira Ecop Photography and Videography. Basangibwa ku Nkuruma Road gw'ayagala okuba omwana w'ebifaananyi atandiki 0 years to 15 years. Nammwe abalina mikolo gya birthday, baptism, mwana ku ssomero, inayo bi activities kumukuba ebifaananyi ekirungi ekijjayo omwana wo bulungi nnyo ddala. Ate mwe abalina embaga abalina anniversaries abagala okujjukira memories zammwe balina albums ennungi ezitayulika nezitagenda mu mazzi so beera nga obanoonyako basangibwa ku Nkuruma Road kizimbe kya Life Building room K08 katubasiibulire wano alindako katono sinaba kwogera ba sponsors bange nze bamanyi leero era bwedda ntuyanga ngamba bonna yabagobye anti twali tubajuzawo bangi kati abange kamba kugire ngende tugira baganda bafa bamunno wachi bo bagamba nti kibere emitwalo 3 jokajoka ejja Uganda obere ofuna filimu enjogerere ofuna filimu zenjogerere esatu ejo tijiba jya lunaku jiba jya mwezi so kitegeeza nti spendinga nusu 10 kokka ku munno wachi buli lunaku jesatu omwezi munno wachi nyangu nnyo ntogifuna ku simu yo oba oli ku Android nga muzeyi kagato so okubanga ogifuna oba ku iOS nga mwe bakabe ate olina iOS olina Android muno wachi kweri iOS kweri n'abalabira ku laptop oba desktop ku www.munnowatch.com ba videos bona kwe bali kuliko seri akape bakayita Paris as Foreign kwekali abalaba Olympus as Foreign abalaba London as Foreign n'abalaba n'ekyendale yali mbo ezo zona ku Munnowatch kwezi abo kubiri be bannaffe aba bwinbet.ug bwinbet ekugamba nti essaawa zino tuli mu international break naye teweeraliikirira emizannyo emirala emiyitirivu ennyo egy'enjawulo babeera abagirina ne odds ensava sente nga wooziridde ku bwinbet tebakuggyako omusolo nga wooziridde wozifuna balina nekibayita cash out mu mpira gukutuddemu dakika ziringa 7-8 osobola okubeera ng'ogabana entaddeyo tawulo yange yiiyo mubere nga mumpaako kye mubeera mumpadde ne bannaffe aba bwinbet basange ku www.bwinbet.ug obeere ng'osiba kulwa odds ennungi odds ensava okutali musolo n'abasembereyo ddala be bannana habo mouthwash bakugamba nti buli obuswaki watuwadde bogeno tuwa tusenyese obwo bwajje obutekeko nnana tugera teyakwate nnana tuberenga tuberenga amanyo gaffe tugakumanga malamu tugakumanga malungi n'akamwa kaffe kaberenga tekawunya olw'okulabika obulungi okwamanyo ne hygiene y'akamwa kona okutwalizamu nana asangwa mu supermarkets pharmacies ne drug shops zonna mu ggwanga Haji wagamba agenda kunjokyayo drug authority nga tanjokya Haji abadde akulinda okomewo mugambe nakomyewo amin Haji alaba yes kale musibe bulungi bannange mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.